Embeera eya mukulu Fred Lumbuye okunoonyereza kweyongera bassebo ne bannyabo ng'era twongedde okulabika nga tukuzuulira oba nga tuzuula w'omukulu ono waali mu kaseera kano gwampuliriza naawe andaba. Nkugamba labika ng'osubscribing, oliking, commenting, osharing, otegeeze mukwano gwo ate twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi. Kati okusinziira mole ge tulina ku desike yaffe agyesigika okuva eri omubaka wa Kyaddondo East gwemanyi obulungi nange gwemanyi obulungi munnamateeka Honorable Muwadanku Nnyingi avuddeyo n'ategeeza nti nno munna opposition blogger Fred Lumbuye bassebo ne bannyabo azuuliddwa era kitegeerekese waali nga mu kaseera kano n'ali ku immigration center mu ggwanga erya Turkey. Kaakati okuva ono we yakwatibwa ku nkomerero ey'omwezi guno gwe tukubba amabega ogwa August ogw'omunaana ng'era ono agenda kunukkiriza omwezi mulamba nga takubikako kimuli. Wakati mu njogerezeganya gwe nkutegeezezaako bulungi minisita w'ekisiikirize ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga Honorable Muwadanku Nnyingi agamba nti asisinkanye n'ambasada w'e Turkey gw'omanyi obulungi era wakati mu nsisinkano eno ambasada avuddeyo n'amutegeeza ku nsonga eno wa omukulu Fred Lumbuye waali gwampuliriza naawe andaba. Kaakati ono twongedde okulabika nga tukitegeerako gwampuliriza naawe andaba ng'ono okusinziira ku bigambo ebyambasada by'otegeezezaako Kerem Alpha gw'omanyi obulungi agamba nti bino bibadde wali kololo byenkugamba ku embasi eya Turkey. Ono agamba nti Fred Lumbuye ali seefu mulamu era nga tali mu kkomera. Ono agamba nti tewaaliwo court order oba kiwandiiko ekyo kugamba ekiri mu mateeka ekyamuteebwako. Era ambasada ayongeddeko nti ono gwe twogerako Lumbuye yatwalibwa mu Turkey Immigration Agency oba Immigration Center kubanga embeera ze ez'obutuuze oba ebiwandiiko bye byali birabise nga biweddeko ng'ono mu kaseera kano teyalina visa ey'omu Turkey n'olwekyo nga y'ensonga emu oba oli awo eyamukwasa omuteeka ku Immigration Center. Ono avuddeyo n'ategeeza nti ono mu kaseera kano tali ku police station yonna oba tali mu kaduukulu konna prison yonna era nga obulamu bwe buli mu mbeera eyeeyagaza nga bwongera okulabika nga bagoba ku nsonga ez'obulamu bwe okulaba kiki ekiddako. Wabula ambasada wa Turkey ayongeddeko n'ategeeza nti ddala mazima kituufu gavumenti ya kuno eya Uganda kw'ossa ne Interpol kw'ossa ne gavumenti ya Turkey bali mu nteeseganya bwe kituuka ku nsonga eza mukulu Fred Lumbuye. Naye bassebo ne bannyabo agambye nti newankubadde nga bali mu nteeseganya tewannavaayo kyakusalawo kyankomeredde ku kiki ekirina okulabika nga kikolebwa ku bulamu bwe. N'olwekyo ategeeza nti newankubadde nga bano abasatu bombiriri bali mu nteeseganya naye ate tewaliiwo ngeri yonna yankalakkalira evuddeyo neerabika nga etuukibwako wakati mu ngeri efaanako bw'eti gwampuliriza naawe andaba yonna gy'osinzidde. Kaakati njagala okutegeezaako jjukira ono bulungi Fred Enanga gw'omanyi bulungi omwogezi wa poliisi wano munda mu ggwanga erya Uganda yavaayo n'ategeeza nti ono aliko emisango 15 egyekuusa ku kubuunyisa amawulire ag'obulimba wakati mu gavumenti eno n'olwekyo nga nabo baategeeza nga bwe bamuyigga so nga n'ebitongole by'ebyokwerinda byavaayo ne bikikkaatiriza bulungi nga bwe bitalina mukulu ono ogw'omanyi obulungi mukwano gw'abangi Fred Lumbuye. N'olwekyo ge mawulire agaliwo katikati ge njagadde ndabike nga nkutuusaako ate twongere okulabika nga tulondoola ensonga eno bwa weetuuse era bwa weeri. Kati tugenda kukola bwe tuti labika nga osubscribinga osharinga okomentinga twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi byonna gy'osinzidde gwe waaweze weetaaga okulabika ng'omanyi wano Kampala Media TV.
personally agree.